Nakateekamu mmeka? Nteekamu 5. Nteekamu 2 ke kasanvu. Nyongeramu 10. Katukubulako 10. Nteeka okugenda mu kino ekivulu. Teekemu luno 10 titeekeeza ennyaanya. Nogenda mu kivulu enkya. Yemaleko. Mwana. Wo. Olunaku lunkalubiridde nalwo mu ngeri yalwo. Tuyekande sebo kulikayo. Kulikayo sebo. Mama, mbuddeyo. Jebale. Kale sebo. Olinga tali bulungi oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Otegedde nti nkugambe nti olunaku lunkalubiridde? Luka ngolabye sebo. Naku lunkalubiridde nsimanyi nakumanya. Wo. Akasente kabuze. Kabuze. Ne kandabe Dani ono mubanja akasente kange. Kangende ndabo ba nyinzo okumulaba olinawo ekyokulya. Mbadde ngenda kuteekako buteesi mazzi gakawunga. Bana, nawe olwanna okufumba. Bana. Ngenda kufumba sebo. Oli tusaalusaazi. Yakomyawo. Bwese muwogana. Yebaleko. Chichi. Okusikanga tokagazaali. Akati? Akantu kange. Kantu ki? Nkajje muno, nze nkajje muno. Bino bintu byange mbitereka wano. Akantu kange katwala wa. Gwe mukazi gwe obadde ki? Kana akantu kange bijja bintu mbitereka wano bibeera wano. Nabagano okwata akantu kano. Gwe okakutuyo okukwata. Gwe nja kukuba oluyi mukazi gwe. Nja kukuba oluyi ontegeere. Ojja duyite jambiya saagala kummanyiira. Laba nno. Chichi. Akantu kange tokabikula. Bulijjo sinza ndiri muno. Gwe chichi. Akantu kange nawenza. Mukazi gwe. Bye bintu bino bikubira n'okajanira wano. Ddayo mu nnyumba. Yono kundi yange. Nze mananga na mu kivulu kya Mulongo Babirye. Kivulu? Olina amagezi. Omukazi gwe muwulira olunaku owuli onkuzisa wano amanda n'omuwuliriza. N'omulaba ne ku TV. Kakati kiki ekikwagala ogera mulabako ki? Ye kiri ludda wa? Nakivuba bbulu gye tugenda. Nakivuba bbulu? Wayigayo ddi? Kakati nzereka ngende kankugendereyo nja gwe kyammeka ye gwe kyammeka kyo kyamutwalo guweze gwokka 5 7 kakati kangende mu kivulu kyaddi Chacha. Ekyo kirungi. Nze kangende mu kivulu paka nkya. Kusande nga 13 Januari olunaku lw'okusala stress kudigida nakusanyuka anti olwo lwe lunaku lwa Mulongo Sarah Babirye abawuliriza abakwe bakuŋŋaanira okuva ebule n'ebweya ne bamanya ganaga bwe beebuuzaako ne basanyuka nga balya bwe banywa ng'abayambiddwa bwe balaga okusiima eri abo babawadde obuyambi kinaabeera ku kisawo kya Nakivubo bbulu kugambye ttiimu za Mulongo zonna ziweddeyo zisisinkane wakati mu ssanyu nga bulijjo abayimbi bangi bakuyimba
entuji etandika ku makya tosuwa tontomi ba comedians n'ebisanyusa ebirala ntoko nga tuyingirira mutwalo abato 15 vyaja emitwalo 2 tukugambye kino nakyo kigenda kulwawo kutuva ku myoyo ku Sunday nga 13 January lwe lunaku lw'Omulongo Sarah babiri olw'amasanyu omutali stress omutali kukaaba kudigida kwokka mu kisaawe kya Nakivubo bbulu nga bikutusibwako Mulongo Government saba kutusa kasuti z'emikolo pen phones and accessories kwa wino nacho care Nation Beauty World ewagaliga